Abatuuze ku kyalo Omukubye wa Kisi mu Buyikwe baguddemu enkukwe oluvannyuma lwa Simaka okukkagana ku mwana omuggyanannyina n'amukuba akatayimbwa n'amutta oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we. Ababaddewo bategeeza nga Irene Nakyamya maama w'omugenzi bwe yasangiddwa n'omulunzi w'embizzi Samuel Kawooya nga baliko emboozi gye banyumya. Era mulamu wa Nakyamya Mayende Maaka bwe yabuuza Kawooya kyakola ne mulamu we ekyaddiridde kwabadde kuba Kawooya nga bamulangira okuganza Nakyamya. Bwe bafunyeemu obutakkaanya ne balwana. Mu kulwana kwabwe omukazi n'adduka okugenda ku poliisi. Kati omusajja kyakoze nga ye akubye bukubi omwana akatayimbwa n'afiirawo. Oyo nga bwe baga nti yakubye omwana naye yamukubye naye ng'omutwe gwe tegukola bulungi. Ye Nakyamya ategeeza nga mulamu we Mayende bwe yamutebuse tabwatu n'agenda ku dduuka okugula airtime akubye taata w'omugenzi kyokka yagenze okudda nga bamugoya Geoffrey akubye omwana w'emyaka 2 Abiri Kasiga akatayimbwa ku mutwe era ng'afudde. Agamba omwana oyo si waawo nkole ki muzzeeyo neŋŋamba nze muula omwana ngenda kola ki kumuzzaayo kati mbadde nyambuka ogenda oleeta airtime ku dduuka maze omugula nzija wensangidde omwana bamukubye bamuse. Ono Maziga ategeeza nga babwaludde nga mulangira nga bw'atayagala mugenzi kubanga si mwana we. Abamu ku batuuze bategeeza nga abafumbo bano bwe baludde nga balina obutakkaanya. Naye nga mulamu we amuteebereza nti oyo omusajja abadde wano lwayendako naye nga omusajja abadde azze ku bigambo birala. Omusajja olumaze okukola ekikolwa n'ayagala yeesibemu omuguwa yeetuge. Poliisi abadde akyetuga ng'akyayagala okulinnya omuti yeetuge. Poliisi weetuukidde. Oluvannyuma poliisi ng'ekulembeddwamu yonna bayanji etuuse ababadde ettemu lino n'eggyawo omulambo ne gutwale mu ddwaliro ejjinja era nga bakutteyo omuntu omu abayambeko mu kunoonyereza. Omwogezi wa poliisi Musezibwa Helen Butoto ategeezezza nti Kawooya omulonzi w'embizzi avuddewo kanaaluzaala amaze okukwatibwa. Omulambo ogwo gwatwalibwa ejjinja Referral Hospital okukola nga gwotereddwa n'omwami amanyikiddwa nga Kawooya Sam tumulina okulaba nga atuyambako mu kukola okunoonyereza. Emmanuel Walukusa yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.